Sheikh Rabi' bwabako waseredde amanyi bakulabula nti wano Sheikh wano imam munene wano kino kiri bwe kiti waffe tutambula n'ekyo kye yaliko nabbi waffe alayhi salatu niyo mumanyi asobola okubaako wakola ki wase ne tugamba nti eno mumanyi waffe mulungi kubanga mukiwulire omuntu ogamba nti oyo munabbida azudde mu ddiine omuntu senga abaako ensobi gy'akoze ne bamulabula nadda oyo tugamba ayawukanye ku sunna sunna eri bwe naye omuntu alemera ku kintu ekyo n'akikola tariqa tujja bivunula wano nga tunyola kye bayita bida tariqa kuba oli lyakwata kasita aliremerako olwo aba munabbida naye senga wabaawo ensobi gy'akoze ng'ensobi eyo bida tugenda okumulabula naga tetugamba nti oyo munabbida kyokulabirako babadde bagenda okugula omuzikiti sebo ne basiba obuwuzi neki ogenda ogira nga tunga muganda waffe enkola wagijjeewa aka subhanallah mbadde si n'akomawo tetugamba nti oyo muki oba kitegerekese naye bw'agaana n'agamba tugenda okumula bakuzikiti gweri era kyakola neggwe ne baki tugamba ononno muki nabbida alemedde ku kkuba eri alikoze eki naye wabaawo ensonga kubanga waliwo benzijukira bamu ku baganda baffe ekigundi kino nga kyakatandika ekikolo kino ekyamadda ga mbogo ekigundi kino nga kyakatandika ekikolo kino ekyamadda ga mbogo basooka ne batandika nga tusoma byafaayo byogundi ki olwo baganda baffe abaalabulwa nti bannaye eno siddi ne bavaayo ne badda ku nkola enki ne bano abakirimu kati n'okutuusa kati batambula nakyo abo bannabbida wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمتندeza Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokesya n'emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumwebaza olw'ekyengera ky'obukkiriza ekya iman n'ekyengera ekya ilmu tuula wansi ne tusoma eddiini ye tukifeeko nnyo ebbanga lyonna buli ayagala Allah okumusitula ebyalina okubitunuulira bibiri yagamba Allah يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى ستلا بكر زممwe nabo abalina علم الله basitula maki amadala ati banna ekikulu nnyo okwewaayo okutegeera kye bayita iman kutegeera okutuufu ekyokubiri okusoma eddiini yaffe nabagambye kamabegakawo hadithi ya Abu Darda adde ngisoma kolera erimu ebyokuyiga bingi naye omusajja ono mu hadithi eno amakubo gayo malungi Imamu Ahmad yagifulumya Abu Dawuda at-Tirmidhi Ibn Majah n'abalala musajja yave Madina ng'awulidde nti waliwo hadith emu n'ave Madina mu kiseera ekyo nga tewali mmotoka tewali piki wabula teebereza entambula ezaabeerangawo ngamiya ndogoyi emakubo gye baayitanga mu nsozi ng'ayagala hadith egi emu ebyo ebiseera kigambye bwe bali batambulirewo omwezi mulamba n'ave Madina ng'agenda Dimashqi nga talina kimututte okuggyako hadith egi emu era mu hadith eno Abu Darda bw'amala okwaniriza omusajja ono yamubuuza ma aqdamaka ya akhi ki ekikuleese muganda wange
ma aqdamaka ya akhi, kyekikulese muganda wange ategere gwali naye ddala muyizi mulungi azze nga ayagala mazima, oba anti mbeeramu abayizi ng'oluusi si balungi, oluusi nga ayagala gani bano abasalafu boogera biki, ne bw'aba abuuza kyovulaba ne Aisha as-Siddiqa binti as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha, omuyizi oyo Muadha mu hadithi entuufu eri mu Bukhari ne Muslim, yamubuuza bwe yajja n'amugamba ma baalu al-haid taqdi as-salata wala taqdi as-sawm wala taqdi as-salah, mukyala ali mu haid lwaki mugamba nti essala ezimuyiseeko taziriwa ate ebisiibo byabiriwa? N'amugamba aharuriyatun anti, oli mu baharuriya. Alharuriya be bakhawariji, oli mu bakhawariji. Anti lyeri mu kumanya ge babayita bwe bayawukana ku Ali ibn Abi Talib nga bamaze omukaafuwaza ne bamulamulako nti akaafuwadde sahabi wa nabbi ow'ekitiibwa, bagenda ne basenga mu kifo ekiyitibwa Harura, awo we bajja bamanyi bayita Alharuriya, era tuliraba ne ku basahaba nga Aisha radiyallahu ta'ala anha. Kati yayagala ategeere gwali naye, n'amubuuza aharuriyatun anti, naye nnyonnyolako ekyo kikulu ku bantu abafaanako bwe batyo. Twongera awo wennyini bwenkonyewo nyongedde okujjukira, tetulina budde kubaanukula abantu abo abavuma eno n'eri n'okukasuka bye bakasuka, naye eno shubuha nkulu ojjanukula ku bye bayogedde ebivumo ebingi, nti abo bagamba batya obusalafu obwo obutaliiyo bwe beeyita, obeera otya mulina ebibiina kino ne kino, byonna bye bayogedde ne babiwandiisa. Pointi yaabwe eri awo nti mukola mutya obusiraamu nga buwandiise. Ebyamanyi babyanukula fatawa z'abamanyi abanene, n'okusinziira ewantu w'okola ki owangalira, bitegeereka bulungi eri abo abaagala amazima. Era nakikonyeka begakawo balaga nti tuyinza kukola ddiini okujjayo nga tuli mu miki, tuli mu miki, mu mirembe. Era nina be nadde njogerako nabo bano baganda baffe abakwata emisomo nti kati olaba nga gavumenti eno gye tulimu esobola okusalawo temuddamu gitambulizaako emisomo, gitambuza ki ddiini. Bwe mugamba nti ffe tujja kwewandiisa, baweerwa ekyetaaga okwewandiisa ffe tusobole oyisaawo okutambuza eddiini yaffe, tekirina buzibu kubeera nti tukikola ki, tukikola. Togenda kusobola ga nti mathalan tulina kibiina bwe kitukola daawa nga tebakumanyi gwani ogikole ki, ne kasita gwe n'abalaga nti ffe bano tukola butti, bagenda kukuleka musomese eddiini, mukole eddiini yammwe. Ffe ekibalo kyaffe kutambuza ki eddiini. Kibalo kyaffe si nti tulina wala walbara ku kabiina akaba kawandiisibwa, nedda wallahi. Era ffe tusigala tugamba manhaji entuufu, oyo yenna ali ku ekyo nabbi kye yaliko ne masahaba, ne bwaba China ne bwaba oyani, oyo muganda waffe. Naye mu mbeera y'okutambuza daawa tuwangaalira, togenda gitambuza nga gwe bw'oyagala oge nti nze nja tegeka wano okuŋŋanya abantu oba temuŋŋamba eggwanga lyaffe tuli bwetti. Ogenda kwesanga mudde mu dduka temujja bbeerawo, tujja bbeerawo. Ffe si kye twagala tutendereze Allah waffe nga tuli mu mbeera ki, ne bwe tutegeka ddala sanga eyo tekitugaana tutegeeze kube oba obuyinza baagala information bane tugenda kutuula wano nga tusoma ki, tetukiinaako buzibu bakitegedde oba bazze babeerewo, tekiina buki. Ffe kye twagala message ennungi etuuke bu, naye bwe tunaagamba nti tutambulire ku ntegeera y'abantu abo abatuusa komenti babeera batya ne muzidalasa, ogonla waliwo abasirikale sima abakuuma ku miryango, eggwanga ly'owangaliramu oyagala kukola otya? Abantu oluusi bazuukufu ku mbeera otya bw'erina okubeera, ne bayitandika kuyisa bivumo neneeri. Allahu almustaan. Idhan wekibanga bwe tuwangayira embeera bwetyo bwesaana tukikola biidhini subhanahu wa ta'ala okusobola okuba nti tutambuza bulungi eddiini yaffe. Si gwe mulama gwe njagala ogaziya,
kuba njagala kuyingira asulan ekituufu tetwagala bamalirako budde abantu awo ebbanga lyonna. Ekikulu ffe kye twagala kusomesa abantu batege nti manhaji entuufu yeeno, wabula we tunadda ku bano abatuzze eno n'eri. Kati Abu Darda yamubuuza, teri kikuleese muganda wange okuggyako ekyo? N'amugamba, ekindeese kyekyo, balagani annaka tuhaddithu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mpulidde nti olinayo hadith gy'oyogera ng'eva ku nabbi, hadith emu bweti. N'amugamba, ma ji'ta li haja, tozze lwa nsonga yonna. Ma qadimta li tijara, tozze lwa kuba nti olinayo by'osuubira ebyamaguzi ebiri e Dimashqi, ozze lwa hadith eyemu. N'amugamba, yensonga eyo endeese, naam, ma ji'tu illa fi talabi hadha alhadith. Yamala omwezi mulamba mu kkubo laba bayitamu ng'ajja n'amulaga hadith eno, agitwagaddemu okwewaayo kwo okunene bannaaye. Teri agenda kutegeera ddiini okujja nga weewaddeyo okwewaayo kwo okunene. Baimma abamu batandika ilmu nga bakulu, Allah n'abagasa n'okwewaayo kwo okw'amaanyi. Ilmu bw'oweewaayo wenna ogifunako ekitono, ne bw'ogigayaalirira n'olaga nti tolina budde, mutuufu embeera ebeera mbi gy'oba olina. Oluvannyuma lw'okulaba mu mukaddima ogwakulembera, ne tulaba nti yali nkola y'abasalafu, bw'abaawo mubuze mu ddiini bavaayo ne baluŋŋamya abantu. Ne tulaba n'obujulizi ku ekyo mu hadithi ya Anas ne hadithi ya Umar nti eyo nkola nnungi ntuufu. Ensonga ey'okubiri kwe kuba nti waliwo abantu be bayita obuntu obutonotono, nti okuzuula mu ddiini muli mu muntu bidaa butonotono, mwali badde ku nsonga ennene, baganda bammwe bafaayo gundi mwe muli ku buntu obuki. Twalaba nti entegeera eyo si ntuufu mu misomo egyakulembera. Nga tugenda oyingira mu misomo gyaffe okwongera okuddayo kulaba bidaa n'obubi bwazo n'okwongera ozitegeera mu bugazi biidhini subhanahu wa ta'ala. Katandike ne point eno nayo nkulu bannaaye, ekigatta umma mu bimu ku bye tufaayo ennyo manhaji entuufu kwe kugatta abantu babeere ku ntegeere ki entuufu. Era kyova olaba ahli sunna wal jamaa babayita bahlu sunna wal jamaa. Jamaa olw'okubeera ku make ku mazima. Era abasalafu ba ahli sunna wal jamaa bafaayo ku nsonga eyo. Naye kye bayita okubeera wamu, tosobola gatta bantu ng'entegeera zaawukanye, bonna balina kuba ku ntegeera eyo gye yajja nayo nabbi sallallahu alayhi wasallama. Kyova olaba Allah yakimulaga nti ne bwe yali waddeyo byenkana ki, teyaligase bantu. Ma allafta bayina qulubihim, tewaligase emitima gye tosobola gigatta. Ne bw'okola kiyinza ogigatta kubazza ku ekyo Allah kyakola ki, kyayagala. Era gwe omuguwa gwa Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Eyo point bannaye nkulu. Mulimu abatera okwogera ekigambo bannaye tubeere bumu, ffenna tuli kimu. Tekisoboka ono enkola ya nabbi agisudde, ono agitadde bw'ati ate mugende tuli ki. Bwe tuba twagalira ddala ekituufu okubeera ewamu, tukkirize nga tutambulira ku ekyo kye yasomesa nabbi waffe alayhi salatu wassalaamu. Oba bitegeereka bulungi? Bidaa gwe mulamwa gwe twagala okutaggulula mu bugazi insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo ng'akabonero akalaga nti ddala omwagala olina kugoberera nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Akabonero akalaga nti ddala kituufu oyagala Allah olina okugoberera owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Yagamba Allah mu aya emanyiddwa obulungi mu suratu Al Imran, abamanyi nno abanene bagiyita ayatul imtihan. Eno aya ya kigezo, ani anaakiyita ani anaakigwa. Kigezo kiriwa tulabe ddala ani ayagala
nabbi omutuufu oba ayagala Allah omutuufu. Yagamba Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah, bagambe bwe kibanga ddala bamazima baagala Allah, fattabi'uni, mungoberere. Ati nabbi ayogera, bwe kibanga tuli bamazima ddala twagala Allah subhanahu wa ta'ala, tulina kugoberera owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ekyo bwe tunakikola biki ebigenda okuddiira? Yuhibbukumullah, Allah naye agenda kubaagala kasitaana abalaba timugoberedde owekitiibwa alayhi salatu wassalam. Era tukimanye nti bannayo mulimu gwonna gwokola nga togoberedde nabbi oba oviiriddemu awo. Okuteekawo nabbi mu butya bwe tusinza Allah waffe kyatteeka. Okuteekawo nabbi mu kusinza kiri haramu. Bw'oba osinza olina sinza butereevu ani? Allah. Nabbi talina mugabo gwonna mu kusinzibwa, naye muddu okuba ekyebbeeyi mubaka wa Allah. Naye bwe kijja ku ibaada yonna gye tugenda okukola, tetugikola okuggyako nga tugoberedde ye alayhi salatu wassalamu. Bwe munakikola Allah agenda kubaagala ng'abalaba mugoberedde nabbi wammwe alayhi salatu wassalam, wa yaghfir lakum dhunubakum, agenda nakubasonyiwa mazambi gammwe, wallahu ghafurur rahim. Kati teriyo kirungi kyonna kitusembeza eri Allah waffe okuggyako nga nabbi yakinnyonnyola. Teriyo kibi nga kitutwala mu kuzikira okuggyako nga yakitwewaza nga tannafa alayhi salatu wassalam. Era naafa nga atulaze byatulekedde bi abi huwa ummi alayhi salatu wassalam. Mwekyo tukimanye nti eno eddiini yajjula ab'ebitiibwa abalungi. Nabbi yatuukiriza, basahaba be yali nabo ne bajulira okumanya yatuusa buli kimu kyonna Allah kye yali amuwadde. N'Abayudaaya baatuuka ekyo ne bakitegeera, basahaba ekyo bakitegeera ne bamanya nti eddiini nabbi gy'abalekedde eddiini, basahaba bakitegeera bulungi. Naye okumanyanga kyasaasaana n'abataali basiraamu Abayudaaya nabo ne bakitegeera nti eddiini yaabo yajjula, teyeetaaga kuyiyizaamu kantu konna okasuulemu. Eddiini eyo yakola ki? Yajjula. Mu hadithi entuufu eri mu Bukhari eva ku Tariq ibn Shihab atunyumiza nti omu ku Bayudaaya qaalati al-Yahuda, Abayudaaya bajja eri Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu ne bamugamba, innakum taqra'una aya fi kitabikum law alayna ma'ashara al-yahudi nazalat lattakhadhna dhalika al-yawm 'iidan. Mulina aya gye musoma kye mulina mmwe ekyengera nti eddiini yammwe yajjula. Aya gye musoma eddiini aya ebakuka kuffe Abayudaaya olunaku twali lufudde lwa bikujjuko, lwa kujaguza, lwa kusanyuka. Awo neera tuyigawo nti enkola eyo y'Abayudaaya okuba nti buli kyonna ekigwawo tukifunira ekijjukizo n'okujaguza. Eyo nkola si yaffe. Olunaku lwe twayingira omuzikiti guno ne tuteekawo omukolo, olunaku lwe twafumbirwa katuwezezza emyaka 5 myaka 2 ne tuteekawo omukolo, olunaku mbogolo yakomawo ne tuteekawo omukolo, olunaku bwe ruti mazaalibwa ga nabbi, mazaalibwa ago, olunaku lwe nazaalibwa n'oteekawo muki, olunaku lw'abamaama, olunaku lw'abasiru, olunaku lw'abata, buli kimu kyonna ne bagenda mbu enkola y'abaki? Y'Abayudaaya, si yaffe. Abayudaaya bwe bamugamba n'ababuuza aya ki ne bamugamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Qala Umar kyava bagamba, wallahi inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat ala rasulillahi fihi was-sa'a allati nazalat fiha nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam 'ashiyata yawm arafaha fi yawm al-jum'ah. Umar yabagamba nti nze mmanyi olunaku olwali lunaku ki n'essaawa yennyini, ne nabbi we yali ng'ali mu Arafa olunaku lwali lwa Juma, n'ekiseera
Allah yamusizako aya eyo. Umaru nga kikyategeeza nti ffe si nkola yaffe nti buli kye tutegedde kyaliwo bweruti tukifuule nti kijjukizo. Olunaku eddiini lwe yajjula tutandika oddujaguza, olunaku lwe twafuna kino. Nedda, si nkola yabuki y'abasiraamu, si nkola gye tujja ku nabbi sallallahu alayhi wasallam. Kyenjagadde mu kyafaayo ekyo, laba n'omuyudaaya yakitegeera nti eddiini yaabo yajjula teyongerwamu. Kyewuunyisa okusanga omusiraamu nakyo kyamulemye okutegeera ng'alabanga byakulwana byabufuzi n'ebifaanako bwe bityo lugezigezi. Asalullah salama. Omulamwa ogukwata ku kuzuula mu ddiini okugwogerako kikulu, kikumalira mu bye twakulembeza misomo egyayise nti nabbi yajjanga buli khutuba nga yeewasa umma okuzuula muki ensonga nabbi gye yawa ebiseera bw'atyo, naffe tuba tulina okugiwa ebiseera n'okwongera ogitegeeza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Teyakoma n'okwo nga bw'ojja okulaba tujja kuleeta mu bugazi, yatuuka n'okulamula ku buli yenna ayongera mu ddiini tekyaba akoze bubuze. N'atakoma okwo n'alaga nti obubuze obwo bugenda kumusuula muki mu muliro. Ebyo nanga mukambwe okuzuula mu ddiini. Kati ensonga nnene teri mulala ayinza kuvaayo n'agiwewula nga nabbi amaze okutulaga nti nzito. Mu byo ye hadith eya Irbad ibn Sariya, nabbi we yababuulirira sallallahu alayhi wasallama maw'idatan baligha, obulya lwali lw'amaanyi. Dharafat minha al-uyun, ne bakulukusa amaziga. Wa wajilat minha al-qulub, mitima negikola ki negikankana. Qulna ya Rasulallah ka'annaha maw'idhatun muwaddi'in, ng'olubulya lw'otubuuliridde olinga asiibula. Fa awsina, beerako by'otusibirira by'otukuutira. Qala usikum bitaqwa Allah was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. Makuba malayabaga fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Allah gwali wakubuwangazi mummwe agenda kulaba enjawukana nga nnyingi. Muwulire point eno ab'ebitiibwa, olwokuba nabbi yatuwa eddagala. Enjawukana n'okwerumaaluma bano bagamba ebyo byo birina okubeerawo okkirizagana. Eyo sunna kawuniya. Allah yasalawo mu nsi eno takyagala nga bwe yasalawo nti obukafiri bubeere ku nsi eno naye nga tabwagala. Allah yagamba wala yarudha liibadihi alkufru wa in tashkuru yardahu lakum. Allah obukafiri yasalawo bubeere naye nga tabwagala era abakyawa era mukambwe kubo era alina obusungu kubo agenda babonereza. Walladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur. Ne Allah yasalawo tabuuzibwa nti obukafiri bubeere nga bwe yasalawo embizzi ebeere mu nsi naye nga tajagala. Allah yasalawo nti ebibinja bijja kubeerawo ebingi. Ojja biraba bakhawariji, basuufi, baani, murji'a, bamaturidiya n'ebirala naye nga tabyagala, ayagala ekibinja kimu. Nabbi yatulaga nti byo bigenda kubeerawo naye n'atulaga nti waliwo ekibinja kimu kyokka ekigenda okuwona. Era n'atuwa eddagala fa alaykum bisunnati, olw'okutwagala n'atulaga nti byo bigenda kubeerawo naye mmwe mukole ki? Munoonye enkola ya nabbi alayhi salatu wassalam. Kati abadde yebuuza naye ebyo basiraamu babadde kiki? Eyo embeera erina okubaawo, bano bakola kino bano bakola kino, naye ayagala okuwona noonya ekibinja ekiri ku ekyo nabbi kye yaliko alayhi salatu wassalam. Noonya abali ku ekyo. Waliwo ababuuzanga ekibuuzo kati be bali waffe tugende sayidi eno la tetugenda kukulagirira kitebe nti kitebe gundi ne gundi, wabula tugenda kukulagirira nga bwe yalagirira nabbi. Yagamba atya? Mithlu ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Bona alaba abali ku ekyo nze kyendiko olwaleero ne bani ne basahaba. Ne baba muganda wali oyo ye muganda wo, tambula n'oyo bw'olaba nga kyaliko kyekyo era akuyita kudda ku ekyo nabbi kyaliko ne basahaba. Takuyita ye kumutegeera ffe bano tuli kino
tukola la tulina kubanga tuzza abantu kwekyo kyeyalikani nabbi sallallahu alayhi wasallam ne basahaba kati banne ebibinja byakubawo bingi naye okuwona kuliwa kudda kwekyo kyeyaliko omubaka alayhi salatu wassalam ne basahaba ahlu sunna wal jamaa amanya gaabwe ago gonna gaddayo kuki kwekyo kyeyaliko nabbi ahlu sunna bwe bali ku sunna za nabbi al jamaa babeera wamu nga bagoberera ekyo nabbi kyeyasomesa alayhi salatu wassalam al firqa najiya kibinja ekyokuwona kubanga nabbi yalaga nti biri byonna byakuzikirira okujjako ekibinja kimu n'ebitende ebirala ebirungi nabbi bye yabawa ahlul hadith ogenda mu bitabo basalafu balanga bakyogerako Imam Sabuni yawandika ekitabo ekyo aqidatu salaf ashabul hadith era bonna ne bw'oyogera mumanyi alina kubanga akuzzayo ku ekyo bw'osanga mathalan da'wa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab genda osome ebitabo bye akuzzayo ku ekyo nabbi kye yaliko ekyo kyotasanga mu bibinja ebisigadde biddayo ku muntu eyabitandika nti gundi mulina omumutegeera yali bwati ne bwati nga bwe twayogedde mathalan bw'otunulira bakhawariji ekibinja ky'abakhawariji banna ekibinyo kyekyasookera ddala ng'ekibinja ekitongole okumerukawo n'omukulembeze Abdullah ibn Wahab ar-Rasibi mwaka ogwa 37 biseera bya Ali ibn Abi Talib awo ne bafuna omukulembeze ng'ekibinja ne kigenda wali kati bw'otunulira bakhawariji baddayo ku nabbi nedda baddayo kwoyo bw'otunulira ashia baddayo ku Abdullah ibn Saba al-Yahudi omusajja omuyudaaya eyayingira mu Busiraamu nga yekwekamu asobola okubonoona yali ava mu ggwanga lya Yamani mu kitundu ekiyitibwa Sanaa gye yava oyo najja ng'ayonoona Obusiraamu n'ayingirira mu kwagala ennyumba ya nabbi alaga nti ayagala nnyo Ali ayagala nnyo famire ya nabbi najja ng'alinnya mpolampola n'atuuka okugamba nti Ali baamulyaza amaanya teyakoma okwo najja ng'alinnya n'agamba Ali yani yalina okuba nabbi teyakoma okunagala Ali ye Allah yennyini era Ali yali agenda kumutta kuba Ali yabatta yabookya akuba basahaba tebamwegattako kubookya naye bonna bamwegattako kubanga alina okubatta kyeyakola okubatta kirungi ne Ibn Abbas n'abalala ekyokubookya kyebaga nti nabbi okuba yagaana okutta n'omuliro naye nga bonna bamwegattako nti yali abatte era kyekisajja ekyo kyatandika ki Abdullah bin Saba al-Yahudi yalina kyagenda kitta ekidduka ekyatandikawo eddiini y'abashia ey'okuvuma basahaba abaqadariya batandikibwawo jjajjaabwe Ma'badi al-Juhani nga basahaba banaatera okuggwawo bamurji'a mbamanye be babeeraawo eddiini yaabwe muntu baleke ne mungu waabwe oli ne bwayonoona tomanya attaqwa haahuna oli ne bwakola mazambi ki oba temwogera ne bwaba akweyisa temumanya musitula empale temumanyi bimugize attaqwa haahuna abe gogubinja gwitaga bamurji'a wala taku murjiyan abo nabo batandika myaka eno nga 10 nga basahaba banaatera okuggwawo n'ebibinja ebirala bingi bakaramiya bakullabiya maturidiya biddayo ku abo bw'otunulira bano abakafiri aba ahmadiya si baganda baffe abo wadde beyita bamoziri mu sekiti n'ebirala batandikibwawo muvubuka oyo mukafiri eyeyita nabbi ayitibwa Ghulam Ahmad al-Qadiyani kati ebibinja byonna byonna oddayo ngoga kuno ne ekyabasalafu kiddayo kwani omuntu akola da'wa entuufu kukamu kubonero kwolina okuba nako keeko kuzzayo bantu ku nkola yani yanna si gundi kumutegeera shekhe gundi imaamu gundi la kuddayo abantu bategeere enkola nabbi gye yaliko alayhi salatu wassalam eyo da'wa ennungi da'wa yaba ahli sunna da'wa yaba salafu tezza bantu ku mugundi ne gundi la ebazzaayo ku ekyo kye yaliko owekitiibwa nabbi waffe alayhi salatu wassalam kuba wo wagenda okubeera okuwona ab'ebitiibwa teri agenda kuwona okujjawo nga azze n'enkola ya nabbi alayhi salatu wassalam akati ensonga y'okwogera kuzuula mu ddiini nsonga nzito bw'otunulira hadithi eri mu Muslim hadithi ya Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma yagamba kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama idha khataba
ihmarrat aynahu nabbi bwe yajjanga okusoma khutba amaaso gonna gaamyukanga wa ala sawtuhu eddoboozi ne ligenda waggulu agenda kwogera ku nsonga eno nonno manya nti ekiseera kyagyogereramu tewaliwo bubinja nti bano bakhawariji bano bamurjia bano basuufi tebyaliwo kubanga tujja ku darusi yaffe ya kowino salaf tujja kukulukira batandika bata bid'a zitandika zitya mu busiraamu zaali teziriwo mu kiseera ekyo naye nabbi nga mukambwe bwe yayogeranga n'amaaso gonna ne gamyuka yene ensonga bano gye bawewula ne bagamba muve mu busongasonga muli kimu bid'a sunna laba nabbi waffe najja amaaso ne gamyuka eddoboozi ne lisituka washtadda ghadabu abasahabi bwakwongerako embeera ya nabbi hadisi eri mu musilimu ntuufu nayongera obusungu nga kuga embeera emujjudde obukambwe ku bantu bonna baliwa hatta kaannahu munziru jaish ng'alinga aduumira ejje ddoboozi liri waggulu amyuse yenna amaaso kitegeeza ensonga ntono ensonga eba ntono emutuusa ku ekyo ab'ebitiibwa eba ntono nsonga eba nzito صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد يتوقعوا نابا قام فإن خير الحديث كتاب الله بقام بسينغا كتاب شاء الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغا مبسينغا وبلغا مبنبي وشر الأمور محدثاتها era tujja kulaba amaaso eyo nabbi watu bwe yalamula yagamba ebintu ebisinga okuba ebibi byebizuule amanyi ne bagamba teri ayinza kuvaayo naawa namulandala nga nabbi amaze okuwa ennamulaye ekyokulabirako amawuledi teri ayinza kugamba nti galimu obulungi ate tukola bwe kitusaalira nabbi nga nabbi amaze okuga nti ebizuule biki bibi teri ayinza birungiya era ekyo kyanukula bateekula nti tuna ebida ennungi nebida enki embi wakullu bid'atin dalala bwatyo nabbi bwe yalamula bid'a bubuze bwatyo bwe yali alayhi salatu wassalam tujja kudda ku kibuuzo katukome ku ebyo leero biidhinillah tujja kudda ku kibuuzo mufaaki nakyo twongere okuddamu ekigaziya abayinza oga mufaaki bida mutuleke oba batookya omuliro bainana wa bainakum allah naatulamula ddiini yammwe jjana yammwe muli ku kimu bida mutuleke oba tugenda mu muliro gye bali abatuuka okwogera batebamu kubazuuzi mu ddiini n'obukambwe oluusi waliwo neyavuddeyo ku mawuledi mwamulabye natuuka n'okugamba weebuuza bano amaanyi okugateeka ku mawuledi buli mwaka mune bwe munaakola kiffe tujja kugakuza paka kufa allah tutaasa emitima emikakanyavu egituuka ku mbeera efaananako bwetyo ekyo ekibuuzo tujja kukyanukula wano biidhini subhanahu wa ta'ala tulabe n'ebigo by'abamanyi lwaki abamanyi bateekangayo nnyo amaanyi ng'olabye nti nenabbi yateekangayo amaanyi n'abamanyi ne batakoma okwo n'okuwakanyizibwa okuva eno n'eno baasigala bateekayo amaki amaanyi mu kuvumirira okuzuula muki mu ddiini ya allah tabaraka wa ta'ala بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sheikh waliwo omumanye yafa emabega kawo myezi oba giringa ebiri ayitibwa Sheikh Rabi naye simanyi lwaki bannabida bamwesibako nnyo n'omuvuma faani ye yali yasoma biki era lwaki bannabida bamuvuma nnyo amita Sheikh Rabi ibn Hadi
al-Madkhali rahimahullah yomukuba manye betubade tulina mu kyasa kino abanene bishahadati ulama nga bamanyi bonna abanene bakola ki kuba ebigambo birungi ebya Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani balo yebo yali amwogerako yagamba yasitudde bendera eyokukola ki eyokutulaga ono mu mujjeko eddiini tegimujjako jaruhu wa ta'dile kube yakusigalawo eddiini sikatogo nti buli omuntu mujjeko. Sheikh Albani yagamba oyo musajja Allah yamuwa yamuggulira mu mulyango ogwo kalate ba Sheikh abala bonna bemumanyi abali ku sunna ebigambo bekubyeko ebirungi Sheikh Ibn Baz abo baali ba Sheikh benga banene naye olusi bajulizanga ye ne mu biseera nga bakyaliwo myaka nga bafadde myaka 25 abo abamanyi ni waliwo ensonga zibagamba nti Allah yamuggulirawo mulayine omusajja oyo naddala ate mu kujjayo obubuze bw'ebibinja ebyenjawulo ebyagenda bimerukawo ba Sheikh nga Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Albani, Sheikh Muqbil bakkiriza nti omusajja oyo Allah yamuwa yali asobola okujjirayo mathalan bwekuba kutema bibinja ba Khawariji bano ba Muslim Brotherhood bana ba Said Qutbiyya nga asobola okujjirayo basufi nga bwolaba Allah bwe yawa omusajja ayitibwa Ibn Taymiyyah nabadde nsomakawo ku al-Imam al-Dhahabi ayina bye yayogedde ku Ibn Taymiyyah ya Sheikh we al-Sheikh al-Alim Nadir az-Zaman namwogerako ebigambo nendoza nekimujjira naga mulimu abayinza okulooza oba asusse ekkomo nagamba wallahi ndayira Allah amaaso gange tegalabako omuntu afaanana ng'oyo mu kulwanirira amazima ate naye nkikakasa teyalabako afaanana nga ye. Imaamu Dhahabi bwogenda mu Siyaru A'lami Nubala ng'ayogera ku Sheikh we al-Imam Ibn Taymiyyah yagamba ng'alayira n'okulayira amaaso ge tegalabako ali ng'oyo ate naye amaaso gayiza okuba tegakola ki tegalabako amufaanana. Allah yali yamuwa al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah Allah yamuggulirawo mu kujjayo bingi mu bibinja ng'ebyabasuufi ate bakhawariji abo mu mbeera nnene yabaradda mu bitabo bye biwerako ayina gundi z'amaanyi bw'otunuli abashi agenda mu minhaji as-sunna an-nabawiyya yajjayo byonna biri mu gundi zaabwe ez'enjawulo. Kaakati ku mulembe gwaffe guno abo betwogerako b'emirembe eri abamanyi bakubira mu musajja oyo imaamu oyo Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Allah yamuwa mu kujjayo n'akujjirayo bano basuufi bano ba Khawariji bano ba Shia firaq ez'enjawulo n'ebigenza ebintu byebongera mu ddiini ebyenjawulo nga byonna bikola ki teyajja na ddiini mpya ebitabo byonna bikubyeko oyo gw'owulira abamu abatamanyi ddiini gwe batera okuyita as-salafiyya al-jadida ti abo bajja n'obusalafu obuki nga bwe bagamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab nti yajja n'obusiraamu obuki bw'otu era ne bakifuulanga kujeeja bw'olaba bajeeja abasalafu baga obuwahabiyya bw'abagoberezi baani twagambye manhaji entuufu eddayo kwani fere tuli bagoberezi ba Muhammad ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kye yakola kulaga abantu kuba ekiseera kye yajjiramu bantu bali basinza zikabuli n'ebirala n'abalaga manhaji entuufu tawhidi omutuufu okusinza Allah okutuufu nga bw'olaba mu kitabo kye kitaabu tawhid n'ebitabo ebirungi kyekyo Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kye yakola kye yakola abazuzi mu ddiini bone bakifuula kujeeja. Kati ku mulembe guno mubamu ku basajja abazito nga n'abamanyi bennyini bakijulira daba okujulira kw'abamanyi. Kakati tuleke okujulira kw'abamanyi tuwulire abantu abali abatamanyiddwa abasinzira gye basinzira tebamanyiddwa baani nga bamukubamu ebituli. Tuleke abamanyi baffe abeesigwa ne ilmu gyatulekedde. Kakati omusajja oyo mu bibinja ebyabula mwe bajja ekigambo madkhaliya kuba ava mu kika ekyaba madkhali madakhila. Kati bo bajjamu mu kujeeja nga baga abo madakhila abo ba madkhaliya mu mbeera ya kujeeja Sheikh Rabi'
n'aba twabakkiriza daawa enti daawa nnungi ffe tetugoberera Sheikh Rabi wabula Sheikh Rabi atulaga manhaji enki etuufu kyeyatuga tetuddayo nti tuli ku Sheikh gundi era Sheikh Rabi bw'abaako waseredde amanyi bakulabula nti wano Sheikh wano Imam munene wano kino kiri bwe kiti waffe tutambula n'ekyo kye yaliko nabbi waffe alayhi salatu niyo mumanyi asobola okubaako wakola ki wase ne tugamba nti eno mumanyi waffe mulungi kubanga mukiwulire omuntu ogamba nti oyo munabbida azudde mu ddiine omuntu senga abaako ensobi gy'akoze ne bamulabula nadda oyo tugamba ayawukanye ku sunna sunna eri bwe naye omuntu alemera ku kintu ekyo n'akikola tariqa tujja bivunula wano nga tunyola kye bayita bida tariqa kuba oli lyakwata kasita aliremerako olwo aba munabbida naye senga abaawo ensobi gy'akoze ng'ensobi eyo bida tugenda okumulabula naga tetugamba nti oyo munabbida ekyokulabirako babadde bagenda okugula omuzikiti sebo ne basiba obuwuzi neki ogenda okugira nga tunga muganda waffe enkola wagijjeewa aga subhanallah mbadde si n'akomawo tetugamba nti oyo muki oba kitegerekese naye bw'agaana n'agamba tugenda okumulaba bakuzikiti gweri era kyakola neggwe ne baki tugamba ononno muki munabbida alemedde ku kkuba eri alikoze eki naye wabaawo ensonga kuba waliwo benzijukira bamu ku baganda baffe ekigundi kino nga kyakatandika ekikolo kino ekyamadda ga mbogo basooka ne batandika nga tusoma byafaayo byagundi ki olwo baganda baffe abaalabulwa nti bannaye eno siddi ne bavaayo ne badda ku nkola enki naye bano abakirimu kati n'okutuusa kati batambula nakyo abo bannabbida abo ba kakati tudda ku Sheikh Rabi rahmatullahi alayhi era ekyongera okulaga obuzito bwe byebigambo ebyavuddeyo ebyabamanyi bonna betulina mu umma abamanyi baffe abanene engeri gye bavuddeyo n'okulaga umma omusajja agenze bwabadde obuzito bwe abasanyuse ne bajaganya bebazuuzi mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala abadde bakosebwa olw'ebigambo ebirungi byabadde abalaga n'okubalaga manhaji etuufu naddala ng'ekibinja bino bya Muslim Brotherhood bakhawariji nono mu Uganda webali waliwo bebaweerezanga nabo bamu bali mu kujaguza abaga omusajja waabwe mbwakoze eki agenza abamu ku abo gundi abo abeki bama abawa bawera bawagaye audhu billah balina ebikola ebawaga waliwo abavubuka kati betwalabe mabegakaawo balina obutambi bwebafulubya bagenda nti bagenda kujja batandike n'obisoma mu mizikiti nga balaga amawulire aga dawula islamiya mawulire kimbuge basoma okwo twatulisiza bomu wali bwe bati bayise wali bafudde bwe bati mbo bagenda tandika okujja mu mizikiti nga babasomera ku maki obutamanya twagamba nti ebyo ebikola bwe bityo bebamanyi baffe badde batulaga tetulinayo ddiini nti oli asobola okujja neyeetulisa mu kifo abantu wali mbwa akubezi takbira agiyite ki byebyo bashekhe badde bavumirira embeera abavubuka gye bakwatamu ebibinja ebyowulira ebyo ebyabagundi ebyenjawulo Boko Haram n'ebirala ebyo ba Sheikh Rabi fatawa zaabwe zikubyeko badde balabula abantu nti bannaye jihadi weeri ne erina okukwatibwa mu mateeka amaki ogw'obusiraamu nga balagira kiki bayita jihadi entuufu ebeera etya twasomesezza emabega kaawe emisomo egiwerako mu kitabo kya Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badri hafidhahullah nga tunyonyola kiki bayita jihadi kuba abamu kubo balowooza nti abasalafu tebasomesa bo jihadi la jihadi esomesebwa ku nsomesa enki entuufu kiki bayita jihadi ebyo byokwetulisa ye jihadi okusaanyawo naalumani saalumanya nedda kati Sheikh Rabi imam min a'immati almuslimin imamu ba imamu abanene umma beviiriddwako ebbanga eriyise ttonaawo bishahadati ulama n'abamanyi baffe abeesigwa bonna abali ku sunna ekyo bagikola ki ebitabo bye bikubyeko bo bitunuulira nga ayita abavubuka okubazza kuki ku sunna okubazza ku manhaji entuufu abadde musajja nga alwana kuzza bantu ku manhaji entuufu naye osanga bamuvumirira bali bwe bati bakola bwe bati n'ebifaanako ebito ebyo n'ebigambo ebyo si bituufu ku sheekh oyo rahmatullahi alayhi Allah musaasire ne ba imam waliwo bigo bye nalaba ebirungi omu ku basheekhe ng'ayogedde amaze okuwulira bakhawariji bamuvumye kinga balinga abasanyuka balaga nti kaakati agenze katulabe sheekhe n'amugamba Allah ne bwajjawo oyo omumanyi umma ekyalina abaki
abamanyi abajja okulwanira amazima ila qiyami saa. Allah ne bwajja wasigalawo abantu abalungi ne ummati eggwamu bantu balungi bazza abantu kweyo nkola gye yaliko nabbi waffe alayhi salatu wassalam. Idhan mufunze yo Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali era yazikibwa e Madina awo. Amanyi abanene bonna ababaddewo bavuddeyo waliwo abatasobodde ne baweereza obubaka obw'enjawulo okulaga umma kuviirako mumanyi oyo. Wamu ku babaddewo Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi taata wa Sheikh Abdul Razzaq bamuleeta kagaali kuba kati akuze mumanyi okuva ku biseera bya Sheikh Albani musajja w'amaanyi mu hadithi. Ennaku zino kati akuze takyasomesa naye bwe yawulidde nga mukwano gwe Allah amujje mu bulamu bw'ensi bamuleeta na kagaali. Sheikh Abdul Razzaq bonna baaliwo, Sheikh Sulaimani yaliwo, Ar-Ruhaili imam bonna abali awo e Madina, Sheikh Saleh Sindi basheikh abalungi awo mu aqida wonna e Madina baaliwo nga bajulira ku musajja oyo. Era bangi abamu kuba abasinga bo kati bayizibe ba Sheikh Sulaimani bayizibe bajulira mu butuufu ku bulungi bwa sheikh n'engeri gye baamulaba kwetoowaza kwe n'okulwanirira sunna n'okulwanirira manhaji etuufu. Obulamu bwe egy'emyaka gyonna abadde musajja alwanirira manhaji entuufu n'okutegeeza abavubuka nti banne ekkubo ettuufu lye lino tetulina kukwata kkubo lino. Bw'atyo bw'abadde obulamu bwe bwonna Sheikh Rabi'. Naye abantu ababuzeeyo nkola yaabwe okujeeja abali ku mazima nkola yaabwe nga Allah bwe yabatulaga mu Qur'an nabwekyo ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Kati buli muntu gwolaba ajeejaani Sheikh Rabi' oba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab manya alina ekimbe kye kiri mu kubumala embirizi nga bwolaba abasuufi lwaki bajeeja Muhammad bin Abdul Wahhab ekimbe kibakola kibamalawo. Nabwekityo ne bano ba Muslim Brotherhood ne ba Khawariji lwaki bajeeja nnyo Sheikh Rabi' olw'ekimbe ekyo ekya bintu ebikola bye bakola ebitatambula na manhaji ki ntuufu. Ne jihadi bagitegeera mu ntegeera enfo. Ka Sheikh agikunnyonnyola ki kye bayita jihadi mu ntegeera entuufu. Era mujja bawulira bagamba abo be ba salafiya jadida ke bakozesa bagamba be balina obusalafu obupya Sheikh Rabi' tajjanga na busalafu obupya ajja n'obusalafu bwe yaliko nabbi waffe sallallahu alayhi وسلم. والله تعالى أعلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.